Mu lutuula lwa Palamenti olwaleero amyuka Sipiika wa Palamenti Thomas Taiwa yeemulugunyiza ku ngeri Amataba gye gaagwezaamu bannansi olunaku lw'eggulo omwabadde n'abamu okufiirwa obulamu era agamba waliwo obunafu bw'okukuuma obutonde bw'ensi bw'ate asabye akakiiko ka Palamenti akalondoola ne ku by'enzimba okunoonyereza ku nsonga eno. Natural disasters do not discriminate whether you're looking after nature or not. They come for you. People who have built-in road reserves, okay, and all that. You've been doing some work. I don't know where you've reached. I hope you can interrogate this further when you're processing the Ministry of Police statement. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Joel Ssenyonyi ekizibu kino akitadde ku nkola ey'emirimu ey'ekibuga naddala bwe gutuuka ku nsonga z'emyalo amu n'okuteekerateekera ekibuga ng'agamba waliwo n'obutali bwenkanya eri KCCA n'ekitongole kinnema nga kikijjanya abanako abeesenza mu ntobazi kyokka abagagga ne bazimba mu myala n'entobazi nga mpaawo abanyega. KCCA and government go after some poor people in areas like Lubigi and so on, but then there are powerful people that are not touched in the likes of Namamve, which used to be a water catchment area. This poor planning that is all over the place. Kampala is already too congested, so we keep adding many little things here and there. Drainage is not taken care of. We need to address these matters. Wabula ssente w'akakiiko ka Palamenti akalondoola omutindo gw'ebizimbe mu ggwanga Dan Kimosho agamba mu kunoonyereza kwe baakola ng'akakiiko baakizuula nti ku buli bizimbe 10 ebizimbibwa 6 ku byo bizimbibwa mu bukyamu so nga ne bayinginiya bennyini abalambula ebizimbe bino baakibogwe. Almost 60% of the work you see going around in Kampala has no approved plans. That has no approved plans. That one, whoever has interested themselves, they know. 2, it is not even supervised by competent engineers. Wabula ababaka bagamba vulugu ono yenna ava ku banene abalekebwa okuzimba nga bwe baagala nga kati batuuse n'okuweebwa ebibira bazimbemu bye baagala so ng'era bagamba bino byonna biva ku kizibu kya kasasiro ekyalemye KCCA okugonjoola. N'otunuulira mwaka mwezi wonna wonna n'otunuulira Centenary Park we yabeeranga naye ng'okirese n'ewaffe mu Wakiso ebifo nga Namasuba n'ogenda n'ababbi ababbe ekibira kya Gunda Forest ebyo nango birabanga zezimu ku bumalirivu abantu bwe bakoze okulabira ddala nga bannayuganda babonaabona. Kubanga kasasiro yasinga okuzibikira emidumu. Leero twogerera kasasiro tumaze emyezi ng'ena nga tebamujja mu bantu mu Kampala. Kakati yagenze n'azibikira ki emyala. Kyokka minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye agamba kino kikyali kituuza kuba ssente ze beetaaga okugugola n'okuzimba emyala nnyingi ate nga tebannazibawa era asabye bannayuganda beesibe ebbiri. Nga tusazeewo okukwata ku myala gyokka gy'eminene nti tugenda gigogola. Kumpi twetaaga obuwumbi 10 nga tetunakwata ku gino emirala okukola kumpi twetaaga obuwumbi 10 sente zokko okusobola okukirininga ekibuga nakyo twetaaga obulala obuwumbi 10 okujja kasasiro wammwe gwenze naawe gwantunuulira gwe ayambadde essuuti ennungi gwagenda asaasaanya kasasiro. Bannayuganda ye mufeefekka mu nsi yonna akeera ku makya n'alaba nga kasasiro nammuteeka mu mwala amazzi gamwongereyo kakati bino bye mukabya kajanja ate bikiga kyabatta era mbasaba okuva leero kati engeri gye mwalabyeko kati muzuukuke. Kyokka era okusinziira kwa alipoota ya minisita w'obutonde bw'ensi n'amazzi gye yanjulwa mu Palamenti gye buvuddeko eraga nti ebiseera bino enkuba egenda kubeera nnyingi erimu kibuyaga okubwatuka kw'eggulu n'ebirala okumala ebbanga lya myezi 3 ng'embeera esuubira okutereera eyo mu mwezi ogw'omusanvu. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze.